in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Oli owudde ku kigambo ng'omuteegu. Omuteegu. Oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse. Kristo ye yasooka ogwetikka. So kwoteero nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavubuka envuubuulo. Tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabula mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu oli ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Twagala okwaniza mu program lesson week eno bwe tuyigira Bayibuli oba bwe tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Wofunira ekigambo ekitagenda kuggyibwako lubeerera. So twebaza Mukama akulabiridde akuumye. Twagala nkugamba nti happy Sabbath. Sabato ennungi, olunaku olw'essanyu, olunaku olw'emirembe, olunaku olw'omukisa, ate olunaku olutukuvu. Kubuuzaako nze na Sandi Matovu ne musajja munnagomba ate nga mpangalira mu ssaza ya Ssaabasajja ery'e Buddu. Mukama ampadde omukisa ku lesoni yaffe namba 7 nga tutunuulira essuubi eritazikirizika. Nina abakungu okuva eri mu bizinga by'Essese ne mu bendobendo ly'e Masaka. Wakati wano nina omuganda wange ayitibwa Mwesigwa Yusufu. Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Muganda waffe ono ye munnamawulire omukulu ow'ebbendobendo ly'e Masaka ku luuyi olwa Prime Radio. Radio yaffe eweza omutima. Sebo tukwaniriza nnyo. Ate era munnange yakulira n'ebyempuliziganya ku station yaffe ey'e Masaka enaatera okufuuka gye bujja eyo. Obulabirizi. Chief Dinkon Samuel Waiso. Okay, ya Chief Dinkon waffe. So banamasaka mwena abali emikwano twagala babusaako muganda waffe munnamawulire waffe wali wano. Lero ntambudde n'abantu babyampuliziganya. Ate ku luuyi luli mukadde waffe amannya ye Mwami Kiyaga David. Sookera danze kyemmanyi mukadde waffe oyo mukadde Kiyaga David ye w'oluuyi luli olwa Buganda Land Board. Nze agency ng'okumanyira Buganda Land Board ate ekirala yatendeka kwa yaffe tuyimbire ennyimba empoomu eyakalangala district choir. District choir. Ate era yakulira ebyokuyimba ba music director wali ku Masaka station. Tubaaniriza nnyo bakadde baffe. Nsaba mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tuyongere mu maaso n'enteekateeka yaffe. Sebo ne nnyabo atuwuliriza era atulaba ku mpewo za 3ABN. Ababuuzaako yenze Mwesigwa Yusufu akulembera ekitongole eky'ebyempuliziganya ku Masaka station. Ate era nga ndi munnamawulire wa Prime Radio. Oba oli awo tali wangalakkalira ku Prime Radio naye nga wendi awo mpola ne Prime Radio. Oluuyi olw'e Masaka. Ndi munnamawulire Sebo mutendeke. Era nga nsobola okukola ku radio yonna ne ku TV yonna. Nsoma amawulire awamu n'okugasaka. Webale nnyo Sebo, webalire ddala. Aga video n'aga audio. Nkulaba. Weewaawo. Weewaawo mukadde wange kati goddako okubuuza ku mulabi waffe. Weewaawo. Nsanyuse nnyo okuba nga ndi ku television y'ensi yonna ya 3ABN. Yes. Ndi musanyufu bya nsusso era nga munnange bw'onnyanjudde ddala kituufu nze mutendesi. Owakwayo tuyimbire ennyimba empoomu. Ddala kituufu nze music director Masaka station nga ntwala districts 6. Nsaba Katonda wange ansaasire ekintu kitwale mu maaso era mwenna gye muli nsaba tube bumu mulimu guno. Manya nze mukadde Kiyaga David. Weewaawo. Kati omulabi waffe twagala kubanga tutandika ekituleese naye nga tusabukirize tusooke tewombeeke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Muganda ffe
muganda ffe Yusufu mwesigwa tuweereyo okusaba tubere nga tutandika. Oli mutukuvu Katonda waffe ow'ekigonzi kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa. Ffe baani boolonze okuweereza ku TV eno ey'ensi yonna ku lw'okukola omulimu gwo. Tugenda okukubaganya ebirowoozo ku kyokuyiga kyaffe ekya wiiki eno. Tusaba Mukama ojja obeere wamu naffe nga tuyiga. Tuveewo Mukama ffe n'abatulaba awamu n'abatuwuliriza nga twongedde okuteekebwateekebwa. Nga tuyita mu kusoomoozebwa kuno tumanye nti totulese oli wamu naffe era ogenda kutuwanguza. Kubanga watugamba nti mu nsi mulimu ennaku naye tugume kubanga ggwe owangudde. Ebizibu bye tuyitamu byasooka ggwe wasooka okubituukako naye n'obiwangula. Naffe nga tubaddemu ggwe tujja kubiwangula okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Ssebo toyanza nnyo toyanzeege. Omulungi atulaba tuli mu kutunuulira essuubi eritazikirizika. Essuubi kigambo kikulu nnyo mu bulamu buno butambuliramu. Pawulo ayogera ku bintu bisatu ebikulu, ayogera ku kwagala, n'ayogera ku kukkiriza, n'ayogera ku ssuubi. Mu Bukristaayo ebintu ebyo biringa yingini mu mmotoka. Bwe nandigambye? Singa obijjawo ne bw'oba oyogera byenkanawo Obukristaayo bwo tewali makulu. Oba tolina ssuubi, oba tolina kukkiriza, oba tolina kwagala. Era nebaza engeri gye bateeseteese lesoni zino. Bw'otunula lesoni nama 6 etunuulire okufubako kwonna n'amaanyi go gonna. Kwegamba kino kye tugenzeemu ku wiiki eno kiyambako eyabadde ayiga wiiki ewedde nga bambi alinamu n'obweraliikirivu. Kubanga twalabye mu wiiki ewedde ng'olina okufuba nga bw'osobola okuleka Mukama akole omulimu mu ggwe. Nti Katonda akola ku multiplication naye gwe okola ku addition. Katonda yakubisaamu okufubako naye gwe olina naawe okuleeta. Nti bw'oba oyagala kuwona muze gwakulimba olina okufuba nga bw'osobola oguwone. Kati ye Mukama ate kyakola n'akubisaamu omuzino wange osobola okuvaamu. Naye bw'otuula obutuuzi n'osinga emikono nti Katonda wa kisa yamanyi bw'alindokola nze kw'okuba kuyomba kuno kunze ndi muyombi bamanyi yamanyi bw'alindokola nedda. Katonda akusuubira okuba nti naawe obaako kaweefube gw'okola n'osaba n'ogamba olwali sijja kuyomba. Ne wabaawo ebireeta okuyomba n'asazeewo sijja kuyomba. So kitwalaba wiiki ewedde naye nga ate ku luno twala tunulira essuubi eritayinza kuzikirira oba etazikizibwa mu mbeera zonna zonna. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo ky'Abalumi Ssula 5 olunyiriri olw'okutaano olwo. Pawulo omutuma agamba nti nate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu bwe twaweebwa. Okusuubira essuubi. Kimanyi Bayibuli egamba n'ogamba waliwo weegamba nti tulokolebwa lwa kusuubira. Obulokozi bwaffe mu components oba ebirungo mulimu n'ekyokusuubira. So twagala kutunulira essuubi lino eritazikirizika. Muganda nge akatundu kano akaggulawo gwe kiki kitolonjo kye walabye kikyogera ku ssuubi eritazikirizika. Sebo moderator neyanziza nnyo okumpa mu kusoogera katundu kano. Sebo nze mu katunuulira essira nalitadde ku lunyiriri luno olw'okujjukira olw'Abaluumi Essula 5 olunyiriri olw'okutaano. Buli kigambo ekyabadde mu lunyiriri luno kyabadde kirina amakulu ag'enjawulo ag'ebuziba. Era bw'okitunuulira buli kigambo ku kigambo olabira ddala nti omuwandiisi wa lesoni eno n'omu eyaluŋŋamya Bayibuli eno ng'ewandiikibwa ddala yali ava eri Katonda. Yagambye bw'ati okusuubira okwo tekuswaza. Ekintu ekiswaza bw'oba okyogerako owuliranga tosobola kubeera mulambulukufu bulungi obake ng'ejogezaako okwekunizakunizaamu. Kati kuno okusuubira kuno kutekuswaza. Kugamba omuntu yenna bw'oba okumubuulira toyinza kudda ali bayino gamba naye oba naswadde kubanga okusuubira kwoyogerako Pawulo bw'agamba nti enjiri temukwasa nsonyi. Akagambo akalala ssebo ke naye munyira okujjuka ngenda okwogerako lwokka ndekere omulala omukisa agende mu maaso. Agambye okuswaza nkamaliriza ssebo kubanga okwagala kwa Katonda Katonda kuno okwagala si kwa muntu mulala yenna.
tuba n'abakyala nga batwagala tuba ne baganda baffe bazadde baffe nga batwagala naye kuno okwagala kwa njawulo ani atwagala ye Katonda ekigambo ekyabadde wano kyagambye kwabunduggulwa mu mitima gyaffe ekigambo kubunduggulwa kigambo kya Luganda nnyo nga mu bannabuddu eri nakijja ku maama wange mukyala Kayondo Gertrude Kasaana mukyala w'omwami Kayondo Elisa twadiibudanga nnyo amazzi kati mu kudiibudanga amazzi gano waliwo ebigambo bibiri ebyagala okukwatagana ekigambo kubunduggula n'okuyiwa n'okubunduggula byanjawulo bitambulira ku mazzi ekigambo kubunduggula kwe kuyiwa amazzi naye nga mu kugayiwa tugambe gava mu kidomola mu mwa gw'ekidomola gajja gonna n'okunyigamu n'onyigamu kati kitera okukola sebo moderator okusinga nga amazzi ago gadde gayibwa mu kintu ekigazi ng'osuubira nti gano we gaggweramu kijja kuba tekinnajjula oba obunduggula kati okwagala kubunduguddwa kati okwagala okwani okwa Katonda ekyo nno kyanjawulo kuli mu kubunduggulwa so si kuyiwa kubanga omuntu ayiwa akwata amazzi n'agayiwa mu kikopo muno bw'ogezaako okubunduggula kigenda kujjula gayiike kati ayiwa ateekamu mpola mpola naye abunduggula akwata ekidomola n'afukumula ekigambo kubunduggula kye kimu n'okufukumula ng'enkuba bw'etonnya kitegeeza ki nti okwagala kwa Katonda teyakuyiwa buyiyi mu mitima gyaffe wabula akubunduggula n'okukirawo malayo olunyiriri luno lwabaddemu ensonga enkulu mu mitima gyaffe munda si kungulu wabula munda gwaffe kubwani kubwa Mwoyo Mutukuvu gwe twaweebwa ani yamutuwa Katonda bwente bwe nalabya akatundu kano esebo sajja agambye nti kanisa bwe bayeetooloddwa abamwenya abakugwa mu kifuba abakuyozaayoza abakukwatako mu kifuba nekwatako n'oguliguma nti olabira ddala nga Katonda ye wuuyo n'essuubi osobola oliyimbako naye kijja kiba kitya ng'oli wekka Katonda nnyo mukadde wange kikiwalabyawo mu nyanjula awo ne mubawo tikyasatu kyogabanako naffe kikulu nalabye ekintu kyobadde otandiseeko okwogera nti bwe tuba mu kanisa nga twetolodde abantu abajjudde obusekoseko mbu kiba kyangu okwogera n'okuyimba ku ssuubi naye kalusambulira wuuno naye bwe twesanga mu katamu olwo essuubi nga likola litya ennyimba ez'essuubi nga zitandika okusebengerera abadde bayimba obulungi ennyimba ennanga enyanyagiza abantu olengera bali nga bakuŋŋanya ssente za kuzimba kugamba ng'olaba Uganda agenda kuwasa olunaku lungi gavumenti gesembera bagenda tuleetamu yima obuulizi ki kwaya kyegenda okujja naye akati abaga kayingire akatamu kali ketwogerako mbunga ebintu byonna bitwenyigiriza tutandika okubuusabuusa kituufu omutwe omukulu ogwo oguliko nti essuubi eritazikirizika libula eritandika okubula naye mu kuyiga kuno nsaba Katonda tubeere oba tunasanga mbeera ki oba mbeera ki essuubi eyo mu Katonda affe lyongere kujjula bujuzi mu bulamu bwaffe nga bwe yatubunduggulako omuganda nga bwagambye Katonda nga bwe yatubunduggulako okwagala kwe n'essuubi lyaffe lyongere okuba nga lyongera bwongezi kukula yadde nga tunasanganga obutamu obwokya nga bwenkana butya tweyanza nnyo tweyanzeege kati waliwo ekintu ekikulu kye twetaaga okufumitirizaako mu kiseera kyo mukwano gwaffe ali eyo gwali ku YouTube ali mu ddiro ly'oku 3ABN kye twagala okufumitirizako kiri nti engeri gy'otegeera empisa ya Katonda nkulu mu kuuma essuubi lyo wakati mu biseera eby'emitawaana Katonda bw'omutegeera era tugenda kuba twongera kitunulira mu maaso awo
oba ebiseera bimu ebizibu bino bwe bijja bigezaako okuteesa gye tuli nti Katonda akulinako beef. Baana bakiyita bwe batyo bayita batya banavuuka bagita beef akulinako ennugu. Ayinza okirowooza bw'atyo nti akulinako ennugu. Ekirala ayinza n'okukuleetera okulowooza ebizibu biyinza okuleetera okulowooza nti Katonda gwe tokyali mu nteekateeka ze era alowooza nze oba okitegeera kyovula tulina n'ekigambo ekiro okunyumira ennyo abatuuze kigamba nti lwaki nze naye katwakweyongerayo ku Sande tulabe ekifaananyi ekigazi oba ekifaananyi ekinene ku nsonga zino bitutuukako tuyinza tutya okubijjako amaaso ne tutunulira essuubi eritazikirizika. Muganda wange mwesigwa Yusufu twala tuyambeko okwongera okwetaanya ekifaananyi ekinene kyekiriwa era kikyadde aluubirira okutuyambako otegeera ku ssuubi n'etazikirizika. Sebo moderator neyanziza nnyo okumpa omukisa gwe. Yes sebo. Ekifaananyi ekinene waliwo ebifaananyi ebyenjawulo. Okay. Munanga awuliriza era atulaba. Waliwo ebifaananyi ebyenjawulo. Waliwo ekifaananyi ekitono n'ekifaananyi ekinene. Kati wanayogera ku kifaananyi ekinene. Oyogedde ku lwakinze. Pulogulaamu ebeera ku Prime Radio eri gyemkolera obwannakyewa ssebo. Wano yagambye akatundu kano katandika nti bwe tutuukibwako ebitulumya. Yes. Nti kyangu okulowooza nti ebitubeerako bye byokka ebikulu. Gwe oba onyigirizibwa mwate olowooza gwe ekanyigirizibwa. Mbadde nsaba onzikirize mu ddakiika emu bbiri nkweyo ekyokulabirako kimu. Yes, nti waliwo ebitubeerako nga kituufu bitulumya naye ng'oluusi Katonda abireese naye ng'ekigendererwa ki kwe kutusuumuusa ku ddaala tutuke kulisingako obulungi. Abireese oba abirese waliwo enjawulo byombi bibiri. Ayinza okuba yabireese okusomozebwa kuzije gy'oli naye nga Katonda yakuleese butereevu. Yes. Okay. Katonda aleeta oba aleka. Ayinza okuleeta era ayinza n'okuleka. Oyawulo otya okusinziira gye tulaga. Okay. Ebitulumya bino ekyokulako kimanyalo okuwa waliwo omwami eyali avuga akaato ke n'agenda ng'alina ekizinga kyagendako naye bwe yali ng'anaatera okutuuka akaato ako ne katomera olwazi ne kasaanawo era omwami oyo mu Lunabuddu tugamba n'akonkomalira. Ekigambo okonkomalira n'alemera awo nga bimusobedde. Abavubuka bagamba kaweddemu. Yes. Yentambula yokka ekoze eki ebaddewo eyo ekyabulukuse. Nkulaba. N'atandika okwemulugunya. Mukama Katonda wange lwaki kino okuntuukako nti n'abeera kazinga ako n'amalako ennaku eziwera nga bimusobedde tamanyi kyakuzaako. Olwali aki. Kati amagezi gajja luvannyuma ng'enjala emuluma. Natandika okutetenkanya naye nga Mukama yamubikkula ku bwongo oli gwanenya lwaki akaato kakoze eki kayabise. Ki ekyaddako ssebo mu bufunze obw'ekitalo ddala n'atandika okusala amagezi bwana n'atandika okuvubanga obwennyanja. N'atetenkanya mu nkola yaffe ey'abajjajja yaffe eya Stone Age n'atandika okukuma omuliro n'avubanga ebyennyanja bwabikalirira bwafuna ekyokulya. Mu bwongo Mukama bwe yamuwa n'asobola n'okuba nti yazimba akasiisira ku luuyi olwo ke yasulangamu ebintu ogujabagira mu Buddu tugamba ng'omunafu azadde kaliira. Yes. Ki ekyabaawo aba agenza okusenya obukwa agenda okudda ssebo ng'akasiisira ke kakutta omuliro kabengeya obugoye bwe bwonna obwalimu nga bwonna bwonna busirise mu nabbambula w'omuliro. Kati laba bwakuba amavivi ku ttaka n'awanika emikono waggulu nti Katonda wange lwaki na kino era okiganyiza mbadde mbigumidde biri netetenkanyiza mbiyitemu laba oleese ekizibu semazibu. Kwegamba kali kalinga akatanda kati ali mu katamu. Asiriira omwandisi wakisono namwagadde nnyo era aliyeyo nga akatamu kano kuba lwa abaganye n'ojiyiga balabye akatamu tebabitegeera bakatamu bye biki naye akabiga omutego nti wetukkiriza Katonda taziiza bizibu kututuukako kubanga otunye ekifaananyi kya lesoni eno olaba nga tuli munda mulini mu katamu naye mulimu ali mu katamu munda kitegeeza kali mu kusiriira naye ali munda ono ye Mukama waffe
ali wamu naffe agamba sikuta tusiira bameka yesubi ly'amaanyi ekifaananyi ekinene kati ekifaananyi ekinene omwami ono bw'alaba kasisira nkakuta omuliro atandika okuba amavivi ku ttaka awanisa emikono aswakadde ng'enswera enkubeko avuma Katonda nga waliwe bamuvuma eri ng'ebizibu byali bibatukako mu nsi eri eyasooka ng'ezikirizibwa kaakati laba omuliro guno ogwayaka waliwo eryato eryali litambula eri ku mazzi ewala ne lirengera omukka ne limanya nti ewali omukka awo bagamba ewali omukka tewabula muki muliro bwe batyo ne boolekera balabe kiki ekibadde bagenda okutuukawo ng'omusajja ali awo bimusobedde kumbe Katonda addamu essaala ze azenga amuvuma naye aleese omuliro guno gusaanyeewo kano n'ekigendererwa enseerengere emuyambe ejje emuwa obuyambi era bano baamugamba nti tubadde eri nga tutambula byaffe bwe tulengedde omukka ne tumanya nti awo wandibaawo omuntu eyeetaaga obuyambi ekifaananyi ekinene bwento bwe nakirabye sebo toyanza nnyo toyanze mukadde wange olina kyoyongerako awo nebaza muganda wange ono Yusufu mwesigwa kifaananyi ekinene kyatulaze kituwadde ye mu lugero bwe kituwe mu kabakuuku mu lulimi olwa bayibuli awo nga jjajjaffe naye yasanga ebisoomoozo twala okufuna ekyokuyiga ku bannaffe abasanga ebisoomoozo twebuuze bakiyitangako batya obuwanguzi bwabwe bwalinga butya kubanga nabo basanga ebibasoomooza nga biwera nga bali mu katamu ako kino kye nalabye yadde nga basanga ebibasoomooza nga bingi ekyasinze okuneewuunyisa mu kuyiga kuno okwaleero nti Katonda yabagamba kikyali kituuza tetunnabaako twabadde bisoomoozo bikyajja kati nze bwe nabadde njiga lesoni eno kabakuuku ono nalabye nti Katonda agambye atya nti kikyali kituuza bikyajja kyalabaddemu kabakuuku essula esooka mu kwemulugunya kwa kabakuuku kuba ekisooka era kabakuuku mu kwemulugunya kwe kabakuuku essula esooka olunyiriri lwakubiri wagambye ayi Mukama ndituusawo okukuyita nga towulira nkukabirira nti tulokole otuwonye obukambwe bw'abantu wabula gwe n'osirika busirisi amazima gali nti naffe tutuukiddwako okwemulugunya kwekumu ng'okwakabaku mu biseera bye naffe ebiseera byaffe okwebuuza Mukama osirise busirisi nga covid yeriisa nkuuli Mukama osirise busirisi ng'ekitongole ekiramuzi kikola bikyagala Mukama osirise busirisi nga ababbi b'ettaka kale bingi ebitusoomooza naddala mu abali mu Buganda Land Board ekyo yogedde mbuli awo kale kakati bingi bye tulaba nga byongedde okutukuluusanya mu bulamu bwaffe niye okuddamu kwa Katonda waffe era kuli mu kyakuyiga ekyo Katonda waffe yatuuka ekiseera n'ayanukula kabakuuku mu kuddamu kwe kuli mu ssula yakubiri Katonda waffe yini aleeta essuubi ku bantu abaali bawambiddwa abantu abaali basanze obuzibu abaali mu Babuloni abasuli babawamba abantu baali bakozesa buddu bwe twogera naffe tuli mu buddu bwakizi ebizibu bye tuli mu buddu naye twagala okwongera okufuna essuubi eddamu mu Kabakuuku essula 2 okutandikira ku Lwokubiri n'Olwokusatu awo waliwo Katonda okuddamu kwe awo Mukama soma nanziramu nayogera nti wandiika okwolesebwa okwo okwole bulungi ku bipande akusoma adduke embiro kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaako ezaalagirwa era kwanguwa okutuusa enkomerero so tekulirimba newankubadde nga kulwawo kulindirirenga kubanga tekulirema kujja tekulirwawo Kabakuuku kyekyokulabirako kyaffe
yabiwangu amazima gali nti Katonda yamuddamu yes nga bwagenda okumwanukula nga bwagenda okubakomyawo mu busibe abajje mu buwambe bakomewe waka yes nange nessubi eddamu mu kuyiga kuno kwa leero nti embeera yonna yali etwetoolodde nga bwe yali yeetoolodde Kabakuuku yes olw'okubanga Katonda yayanukula Kabakuuku era n'abasuubiza okubakomyawo yadde nga emyaka gyali gikyali miwanvu naffe ekikyawanikibwa kituzeemu amaanyi nti naffe tugenda kwanukulwa naffe tugenda kusumululwa so tunywerere ku ssuubi eritazikirizika weewaawo Kristo munaffe ali mu kuwangalira mulembe nga Yesu yagamba nti ago gakyali mabaga olulebererwa okulaba ennaku twagala oguma omutima gwo nti Kristo ajja tuwanguza kasooke tuwummulemu ate tubeere nga tukomawo tweyongereyo nga tutunuulira essuubi lino eritazikirizika mu mbeera zonna. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mugulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu Agawe nsisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalikika wasatu paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson Week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu mukwano ukyali ku 3ABN wakati mu program Lesson Week eno nga twaniriza Sabbiiti. Twebaza Mukama ow'omukwano mulungi akuumye akulabirira gwe yakatwegattako naye tukwaniriza. Ali ku YouTube weebale nnyo yonna gy'osinzira okubanga otambula naffe. Mukama tusaba mukwana kuwa omukisa. Wakati mu kiseera kino kye tulimu ekitali kyangu ebigambo bino tuli mu kukubaganyako ebirowoozo bireete essuubi ery'obulamu bwonna. Kyagenda mu maaso n'emikwano gyange baganda bange bakadde bange okuva ku luuyi luli olw'ebbendobendo ly'e Masaka Kalangala ne Masaka bakungu tuli mu kwetegereza essuubi eritazikirizika mu mbeera zonna. Kati ku Mande tuli mu kutunuulira ekifaananyi ekigaziko. Wali kibadde ekifaananyi ekinene. Kati kaŋŋambe ekifaananyi ekigaziko kitya. Tuli mu kutunuulira Katonda kitaffe yaani. Nga bwali. Katonda nga bwali. Who our Father is. Ndabira ddala nga guno mukisa. Ffe baani. Yesebo. Okumanya. Kitaffe. Saatuzaala kati nganze mwami Kayonda Elisa sigwe bagamba nti ndabe mwami Kayonda Elisa ekasana nga bwali. Wabula kitaffe nga bwali. Kitaffe owaawa. Ow'omugulu abaavu. Yesebo. Tufunye omukisa ng'abantu abali ku nsi kuno okutegeera kitaffe oyo nga bwali. Mbadde nsaba nzikirize. Yesebo. Nsomeko ku bugambo buno butonotono obuli wano. Naye mu bufunzi obw'ekitalo nga bwe ndi ow'amawulire obudde njagezako bukwata kulaba nti yagambye obadde obuuza Katonda kyagenda okukola. Kino kibuuzo gwani okubuuza Katonda kyagenda okukola. Ffe tuli bitonde. Kiringa ng'okubumba ettaffaali n'oliteeka wano ne likubuuza nti Mukama wange ompumbi ontadde wano ozzaako ki mbw'oligambe nti nteekateeka kukwokya ettaffaali lye libuuza. Kati tuli wano tubuuza Katonda agenda kukola ki. Olaba bwe tujooga Katonda. Wali ojooze ku Katonda munanga awuliriza oba alaba tokiddamu ekyokumujooga. Katonda tatutegeeza kyagenda kukola. Tayinza kubanga bw'akitutegeeza tugatandika mbu tukyeyalinga ebirowoozo naye. Bwekibumbe birowoozo ki byowe yakutonda mukadde kiyaga. Oyinza okubumba ekibumbe kitanga okuwa amagezi mbunjo kyabwoti lwaki wampumba bwoti kwekuyiga kuno wabaawo obuzibu. Nti Katonda tatubuulira kyagenda kukola kubanga tetulina amagezi ge tugenda kumuwa. Ekyakimanyi bulungi nnyo talina amagezi gagenda kufuna kuva gy'oli okutegeerako kwa wansi nnyo okusinga kukwe. Kati talina nsonga kyakwebuuzaako nekimanyi baba malayika baba beebuuzaako. Agambye akubikkulira ekyo kyali gy'okola ki gy'oli. Wano wabaddewo Yobu. Nzikiriza mwogereko.
mwogereko. Yobu afiirwa buli kintu ekasooka teyafiirwako bitono wabula buli kintu naye alina byatugambye ebyasigalayo byataafiirwa kyekiriwa okujjako obulamu obulamu mbu yabusigaza naye obulamu Yobu bwe yasigaza bwalimu okunyigirizibwa bwalimu okukola ki okunyigirizibwa ebyala muganda wange ajja bikoonako naye kankuwa akagero kamu kubanga tuli ku mulembe ogwa .com ogw'omutimbagano naye nankuwa ekyokulabirako ky'omuvubuka gwe tuyita Masikiini yatya si ye muntu wayezaavaako bali batera okugamba mbu zakyala nisagala ogamba zakyala ziba zagenda wa ani yazaaniriza si kyeyagala ogamba naye Masikiini ye muntu nga bambi obwongo butegeera bukola naye talina mwasirizi talina buki munkuseere talina buyambi ngenda ku point enkulu ono yasanga omusajja omugagga mukadde wange ono yategeera ebyemmotoka nze nkyali ku ggaali ono yategeera ebyemmotoka ekika ky'emmotoka oli kyeyali avuga mukadde kiyaga ekika ky'emmotoka kyeyali avuga y'emmotoka esinga okuba omulembe ng'ambe Subaru Ferrari yeti eyo kale gyeyali avuga twala ekifaananyi ky'emmotoka ey'omulembe yalinako ba bodyguards babiri awuliriza ssebo nyabo era naawe andaba nkutegeeza kino yalina ba bodyguards babiri nga be bamuli wano ebbali enjogera egamba omugagga tabulako baki baleebeesi bali wano bamuleebeeta kati ono gwekugambyeko ono oli gwekugambyeko Masikiini bwe yaba omusajja ono n'amwegomba kyeyava amuyimiriza n'amugamba ssebo nkwegayiridde nyamba mpa ku ssente laba embeera gy'olimu bwe yeeyagaza omusajja ono kyeyava ava mu mmotoka y'empolampola bw'ati ng'ali mu suuti nga nze naye nga yamanyi byakukulidde yabimanyi bwe yafuluma n'amugamba nti ssebo kiki kyoyagala okuva gye ndi n'amugamba nkulaba oli musajja mugagga olina n'abakukuuma nze ndi munaku asaasirwa nkusaba onyambe ompe ku mbeera zo nange mbeereko mu mbeera zo mpa ku ssente n'amugamba kati bino byampa nkuwe kyennina gwompe kyolina naawe iniditaani kyava amugamba ssebo mukama wange bw'oba kyosabye mpa embeera zo nange nkuwe ezange ne bakkiriziganya kyeyava agamba bano abaki benkugambye nkafunza bano abaki abaleebeesibe mumpe briefcase yange ne baleeta briefcase eyo n'agibikula ng'erimu kamoome kavu kyeyava agamba omusajja ono bino by'oyagala okuva gye ndi nti ye mbikuwe gwompe obulamu bwo sirina bino byokka naye n'obulamu bwange mbukuwa nti ssebo nzikiriza omusajja agenda n'ayimirira n'abikula ku kooti bw'ati nga yalwala ekirwadde ekya prostate cancer era nga takyasobola kufuuyisa mu ngeri erinomo nga n'omusulo baleeta wano ne basiba wano akapiira era nga biri kuno bireebeeta nga wansi eno waliyo akawaya akakkirira omusulo ogumuvaamu bano abaleebeesibe basasula kavuwa ensimbi ne bakwata akabaketi kali ne basasula kavuwa ensimbi kyeyava amugamba tukkiriziganyiza nkuwa obulamu bwange gwompa obubwo ensimbi ziizo n'obulamu buno mba mbukuwa gwompa obubwo obw'ekinaku naye nga buli mu mbeera eyo yamugamba ssebo obugagga butwala kansigaze obukopi bwange nkomyawo wewale nnyo walire ddala sajja ono omufilosofa atuyambyeko okwongera otegeera ebintu mu ngeri yaffe ey'olulimi olwa bulijjo ate nga bukyali ne ku Yobu byonna byagenda nenaabeera n'obulamu ozo obulamu businga byonna nkadde wa kitini katono nnyo kyogamba ku katonda ffe bwali katugenda kubaawo kwa kitaffe katonda nga bwali ekyokuyiga kya Yobu kituyamba okutegeera naffe mulembe gwaffe katonda nga bwali ebyokuyiga bya Yobu tumuyimbako
tumuzannyamu emizannyo tumusomako tumubuulyako noyinza okwesanga tunategeera Katonda nga bw'ali kusinziira ku Yobu. Yes. Ebisoomoozo ebyatuka ku Yobu n'essanyu lye yafuna oluvannyuma okuddizibwawo by'obugagga bye n'abaana abalala n'omukyalo omulala buli kimu ne kiddawo. Twagala okwebuuza Katonda yali luddawa nga Yobu mu kusooka wali abonaabona okubonaabona sekubonaabona kambuuze nti obala Oluganda mu kubonaabona okwa Yobu kwe yali mu Katonda yali luddawa okutaasa omusajja oyo eyalina ebyobugagga n'abaana n'essanyu mu maka nga bw'omanyi ennimiro ebisolo abaana Yobu tulina omuddiŋŋana n'enfunda mu kuyiga kuno kuba naffe tusanze okusoomozebwa kwe kumu naye nga tuzeeko emabega nti tukyali ku kituuza mu bizibu etulimu wakyaliwo ebijja kati Katonda nga bw'ali twagala okuyiga okubiyitamu twagala okuyiga engeri gye tubiyitamu nga tetuzirise tetwetuze tetwesudde mu mazzi kubanga ensi gye tulimu yo bagiyita serisoomoozo mu buli lukya osanga ebisoomoozo ku ntime za televisioni mu maka g'abakristaayo n'abatali mu mirimu gyabwe kusoomoozebwa ne kujja n'okukkiriza olumu ne kuddirira mu lugendo lwabwe olw'ekikristaayo. Kati Yobu atuuka ekiseera yeemulugunyiza Katonda n'agamba nange nejjusa olunaku lwe mmange lwe yanzaala ng'emitawaana gifuuse ebizibu nga gifuukidde ddala emitawaana gifuuse emitawaana mu mitawaana kwegamba nga ye buli kaseera bamuyita mwami bitawaana ng'embeera etwakadde naye mu kuyiga kuno tinga bwe tumanyi ekitabo kya Yobu kyo kirimu mu kusooka wano bizibu kufiirwa kwokka nga sinagenda nnyo maaso gwe biki by'osanga ebisoomooza mu bulamu bwo mu baana bo bizinensi yo kukkiriza kwo mu byenfunayo gwe ng'omu biki by'osanga eyo twagala okwetegereza akatundu kano akammande ti Katonda nga bw'ali mukadde wange kubanga Katonda nga bw'ali yaliwaawo Katonda kitaffe omukulu eyatonda ebbanga eryo gye tulaba eyatonda ensi n'ebyamu byonna ebirimu Katonda nga bw'ali kusinziira ku Yobu twagala okuyiga okwetegeeza Katonda nga bw'ali mu mbeera yonna gye tubaamu ekyokuyiga kino ngezaako okwagala okukifuna nange mbe nga Yobu n'okukirawo kubanga ensi erina kuyigibwa ku bajjajjaffe abo ebitusanga ebizibu ebitusanga ng'abantu tulina biyigira ku bakaabakuuku ku Bayisaaya ku Bayobu akatimu kano nalabye nti oluvannyuma mu ngeri ya kinnamutikwa Katonda alabika mu ssuula ya 38 n'atandika okwogera nti ani oyo aziyiza enteekateeka zange okutegeerekeka. Yobu kirabika yali ayagala kutandika kukyankalanya nteekateeka za Katonda naye wembuuliza nti Katonda abamwenkanya nze okukasukira ebikompula byonna ebyo nfiirwa abaana bange bawala abalungi n'abalenzi n'endiga n'ente n'ebyobugagga Katonda abamwenkanya nawe oyinza okyebuuza gy'oli naye mutuufu Katonda mwenkanya nze okubanga sina ssente mu nsawo nze okubanga sina maka gamasamasa nze okubanga sina motoka nze okubanga bizinensi yange nayo teteredde Katonda mwenkanya nga nkeera kusoma akasimu ka lesoni ebitundu bye10 omulimu gwonna nenguwagira mu ngeri zonna naye nga siri muwatiivu mukyo naye singa banakuteeka mu ntebe ya Yobu ogituulemu ndowooza wandizirika buzirisi naye twagala okufuna ebyokuyiga ebyatuuka ku bannaffe baabiwangula batya bw'osoma za Yobu essula 38 Yobu essula 39 wogenda okukakasiza nti Katonda mukulu waliwo kyandikibwa ekinsanyusa oba ekineewunyisa kiri mu Yobu essula 38 bw'osoma olunyiriri olwokuna lugamba Yobu Katonda addamu Yobu amubuuza wali oli luddawa bwe nassaawo emisingi gy'ensi mbuulira ani yasalawo bwe nenkana obunene oba ani yagipimisa omuguwa tolema
tolema gwe kumanya emisingi gyayo giri ku ki bw'osoma essuula eyo n'eya 38 ojja kakasa Katonda nga bw'ali. So mbadde njala kuba nga ngamba kyolimu kituuza kyolimu tonnaba kutuuka ku extent bannaffe gye baalimu. So mbadde nkusaba obeeri mwegendereza ng'oweemulugunya obeeri mwegendereza mu byoyogera mu mutima gwo kubanga okwemulugunya kw'omuntu ko kungi ebiro bino kubanga bwe twebuuza okusoomoza kwonna kwe tuzze tulaba. Njala okusoomoza okubaddewo mu byobufuzi, njala okusoomoza okubaddewo mu byaki mu bya covid, okusoomozebwa okubaddewo ng'abaana tebakyasoma, okusoomozebwa okubaddewo n'okukyagenda mu maaso. Kati mu kyokuyiga kino batulaga kikyali kituuza. Toyanza nnyo toyanzege mukadde wange ne muganda wange mutuyambyeko kwongera otegeera nti Katonda nga bw'ali. Katonda mulungi ennaku zonna. Ekirala Katonda ffe wa kisa ate ajjudde n'okusonyiwa kungi. Ekyo kyali kati bino byonna ebisigadde wadde bigezaako okutulowoozesa nti si bwali naye bwali. Ku ntikko waliwo omuwandiisi yagamba nti Katonda waffe bw'akulemberamu ekkubo liyinza okuba ekkakale naye ku ntikko naawe oyinza okugamba singa nze nange nali nengedde gye tunaakoma nandyagadde ntambulire mu kkubo eryo. So Katonda bakwevuma ggwanga tegeera nti Katonda akulembeddemu akwagaliza ekisingako obulungi. So okubaawo kwa Katonda waffe kwa kitaffe twagadde tusome ebigambo bino ebiri mu Isaaya essuula 1:13 nga tetunaba kweyongerayo twagala ofunzaamu awo. Isaaya essuula 43 yes olunyolo 13 lugamba nti kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti totya nze naakuyambanga. Totya kuba kati wali tubali tulaba Yobu ng'embeera sinkakali naye ate kati essuubi lirino nti Katonda ffe alinaffe wakati mu mbeera zonna. Mu bufunze buli omu bannaye mu bufunze kiki walabyawo kitaffe okubaawo kwe oba okubaawo kwa kitaffe. Sebo ngende maaso sebo nga muganda wange Yusufu mwesiga bwe yeesera okubeerako nekyagenda okukubaganya gira yeesera. Mbadde nasooka kuyisaawo ensonga eno nti okubeerawo kwa kitaffe mu bizibu, okubeerawo kwa kitaffe mu kulumwa, mu kusoberwa. Abantu abasinga obungi kati omutima guli ku ssente tebazikola ki? Tebaziraba ate nga naye bw'ogifuna era temala ziyinza okujja naye ng'ebizitwala ate bingi ate tobyozifuna. Nkulaba gattagattamu eyo gy'oli mu bisoomoozo by'oyitamu mu kusoberwa kw'olimu. View yo ey'omu mutima omanyi omutima nagwo gulina view engeri gyo omutima gwo gye gulaba ebintu gufokasingamu ebintu mu butuufu omuntu n'omulaba ng'akogga asiiwuka asobeddwa ebintu bye bimulemye. Okubaawo kwa Katonda kumugasa kutya? Okubeerawo kwa Katonda kusobola omugasa ng'atadde essiira ku kigambo kya Katonda kino ekisomebwa n'agattamu n'ekirongo ekiyitibwa kusiiba, n'agattamu n'ekirongo ekiyitibwa okusaba okuyimba. Oteekamu ekiga ekirungo kati nkutabulira ebirungo ofunemu ekiriisa ekiyitibwa Katonda ali wamu nange. Njala oddire ekirongo ekisooka ddira akajiiko oteekemu akajiiko akayitibwa kusaba. Teekamu akalungo akalala kayitibwa kusoma kyawandiikibwa. Teekamu ekirongo ekirala ekiyitibwa kusiiba. Okusiiba ekyo kikole nga lunye. Olutentezi lwono osobola okukuba ebisoomoozo ebyo. Kati naawe ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 41 wekituddizaamu amaanyi. Mu lugendo luno lulimu ebisoomoozo tinalabye nti newankubadde biri bityo bitugoberera bituliko emabbali n'emabbali tuvuyiza mu byo tubirengera bye tusanga enkya n'eggulu
byetwataakinga mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Answer eri egi Isaaya sura 41 kati singa nsoma olunyero lw'10 lugamba totya kubanga nze ndi wamu naawe. Ate olw'omwenda lunsanyusa nga sinasoma lwa 10 lugamba nakujja ku nkomero y'ensi ne nkuyita okuva mu nsonda zaayo ne nkugamba nti gwe muweereza wange nakweroboza era sikuboolanga. Katonda yagamba ebigambo ebyo. Nalyoka agamba olw'10 totya kubanga nze ndi wamu naawe. Uli ensonga teweeraliikirira. Owulira akadagala ako kubanga nze Katonda wo. So si MP wo, so si LC chairman. Nedda. Wabula kubanga nze ani bannange nze Katonda wo naakuwanga amaanyi era naakuyambanga. Ddala naakuwaniriranga n'omukono gwange ogwa ddyo so gwa kkono. Omukono gwange ogwa ddyo nga nkozesa obwenkanya. Eyange egamba bwenkanya. Baganya okusasula ebizibu by'otambuliramu bingi. Katonda agenda kukola kibannange obwenkanya. Olw'13 tulunzizaamu amaanyi. Ali banoonya oli bano nedda olw'13 kubanga nze Mukama Katonda wo nze nkuwa amaanyi era nkugamba nti tokola kibannange totya nze naakuyambanga. Bwe nasomye ekyawandiikibwa ekikoze bulijjo nga nsamaala nnyo n'ensi. Bwe nsoma ekyawandiikibwa ekinzizaamu mpulira muli nfuna imaani embavu neŋŋamba Katonda ali wamu nange. Kati kibadde kintwala mu masabo ekibadde kinzija ku Mukama nengenda mu masabo. Manyi muli w'amakanisa kati nga nga makanisa naye nga makiba nange nga masabo. Kati kibadde kimpansawansa okuwankawanka n'amasabo ago kiki. Isaaya sura 41 mpaka 14 lutumala. Naye wulira bannaffe abasinga obungi bano abasooka nti okubeerawo kwa Katonda kwalabikanga kuli wala n'Abayudaaya abaali mu buwaŋŋanguse. Kojja Musumba ensi tulinga abali mu buki mu buwaŋŋanguse byonna tetubitegeera. Kati ebintu bitono nnyo bikujja kwosanga omwana ng'enviiri zisunsumadde ziti mulenzi azikoze semba bazikola sente nyingi enviiri ezo abazitegeera bo bazikola sente nyingi. Kati nogamba banne biki bino Mukama kaba kukubi yabuuza ti Mukama osirise busirisinga bino bigenda mu maaso naye naffe ab'omulembe guno ebiseera bisinga tubanga abaliko mu buwaŋŋanguse. Naye wulira kyokka okuyita mu Isaaya Katonda yabakakasa nga bwe baali ab'okununulibwa mu kiseera eky'omu maaso. Kyokka newankubadde ng'okuddayo kwennyini Yerusaalemi kwali kukyaliwa maaso emyaka mingi Katonda yayagala abantu be bamanye nti teyali wala nnyo nabo okuva we bali era nti baali bateekwa okuba n'essuubi. Era mu kusinda kuno yonna gy'oli nga gwandaba mwanyinaze ne muganda wange Katonda ali awo kumpi naawe bw'oli. So towankawanka tosagasagana tovaako mulimu abavaako ne bagamba nze Katonda byemugamba tabiwulira. tovaako mpangisiza emyezi n'emyaka n'emyaka ndi mu renti. Abaana bange nabazaala kubeerawo kuyanjera ku kyalo tebafunye emirimu n'ebirala bingi bye twogera ng'abantu ne twemulugunya. Tovaako oluganda okitegedde mukwano. Katonda ali wamu naawe ye Katonda wa Isirayiri mu Isaaya sura 41 buli w'onoosanga ng'okusomozebwa soma Isaaya sura 41 kutandikira ku ssooka oba okutandikira ku Lwomunana mpaka lwa 13 ojja kulaba nga Katonda agamba nkwanukudde. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege mukadde waffe otuyambyeko bulungi nnyo kitegeera. Kati twagala kuwunzika nga tufunze ebintu bino bibiri enteekateeka za kitaffe ne empisa okugonjola kwa kitaffe ebintu bibiri mukadde waffe muganda waffe Yusuf kyoba otubuulirako katono nnyo yenteekateeka kitaffe mu ddakiika 2. Kano katamu era kagenda tukalanga Yobu yeebuuziza ebibuuzo ebiwerako naye Katonda ebibuuzo bya Yobu teyabiddamu.
okumanya kano katamu katusiyiika muganda wange moderator ne mukadde kiyaga ebibuuzo bya Yobu ebyenkaniddeawo obungi teyaddamu na kimu gwe somesula ya Yobu ya 38 ne ya 39 katundu kano kampise mu bwangu ngaaziika mujjawo ekituufu yagaddeyo kino ekiri wano ekyo kimu ekyo ky'oba otuwa biri mukadde kandi kusomere mu bwangu newankubadde ng'okuddayo kwennyini e Yerusalemu kwali kukyali mu maaso emyaka mingi Katonda yayagala abantu be bamanye nti teyali wala nnyo okuva we baali era nti baali bateekwa okuba n'essuubi nga tuyita mu kusoomozebwa Katonda tabulawo kamalirize ne kano Katonda omuyinza wa byonna agamba nti abantu be tebeetaga kutya kubanga ye yanyweza omukono ogwa ddyo kintu kimu okulowooza ku Katonda nga yaluŋŋamya ebyo ebibeerawo ku nsi ng'asinziira mu ntebe ye ennene eri mu myaka giri egy'emabega Katonda talangazze ng'eyakasibira embaale ng'ebintu bitutuukako nedda wabula abiraba yadde atudde mu ntebe ye abasinga be batuula mu ntebe balangajja yaali mu buyinza oba mubonaabona tebimukola ki ye Katonda ali mu ntebe ye ey'ekisa bitunyiga katamu katukalanga naye agamba laba mukadde kiyaga wange naye alina enteekateeka okukuwanguza togwamu ssubi omukristaayo andaba era awuliriza ebizibu byakubaawo naye nga tuli mu bizibu tulina Katonda waffe ow'amaanyi omulwanyi namigi discipline kati enteekateeka za kitaffe ku lwaffe okugunjula okugunjula okulya kuba enteekateeka tuzirabye nga zo nnungi gye tuli si bwe kiri naye okugunjula kuno kwa kitaffe okugunjula kwa kitaffe nalabye ng'ebiseera ebimu tagunjula ng'asiisiriza tagunjula ng'asaagirira agunjula eno bw'okaba amaziga niyo olina kuba ng'okaba amaziga ng'ate okaba amaziga wegenda gy'ali mu kugunjula kwe oluusi mubeeramu ebisoomoozo ebiseera ebimu tutuuka mu kusoomozebwa naye nyala obeere ng'osooka okwebuuza agamba nze obanga anzijjako bujja Bebulaniya ono essuula 12 olwokutaano lwatulaze nti ebigezo mu mbeera ey'okugunjula oba okukangavvula nsomera awo ssebo olwokutaano somo olwokutaano Bebulaniya essuula 12 olwokutaano lugamba era mwerabidde ekigambo ekibuulirira ekyogera nammwe ng'abaana nti mwana wange tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama so toddiriranga bwakunenyanga kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula era akuba buli mwana gwakkiriza kanya kutegeeza kino nti okukangavvula kwe kutegeera nga Katonda bw'atuyigiriza mu ssomero ery'okukkiriza lugendo luno bwe twakkiriza Kristo tetulina ate kutambulira ku mukeeka gwokka tulina okusangako n'ebisoomoozo ebisoomoozo oluusi nga bizze lw'ekigendererwa Katonda olwakola kibannange olwatereeza atugunjula so bwe tutuukirwangako emitawaana si kirungi kugaa nti Katonda akoze eki atwabulidde atulese kwegamba tuli mu kutunulira essuubi eritazikirizika mu mbeera zonna kye tuli mu kutunulira sema mu dakiika emu yokka bweti gye ngenda okukozesa yesebo akuba owuwe akuba awumba engalo tuli mu kusoomoozebwa Katonda agira n'atukangavvulamu naye engeri gy'atukubamu akuba wuwe kakake njagala naye singa tulabira mu gaalubindi zijja kulongoosa endaba gye tulabamu ebibonoobono ebitutuukako singa ossako gaalubindi ez'okukkiriza ogenda kukyusa mu ndaba y'ebibonyoobonyo ebikutuukako
waliwo ekintu kijja mu bulamu bwo naye ng'ekyo Mukama akireese kikugolola ettumba oveemu amampaati amawaggali obukooti obukumeze odde mulayini abamu bambala engoye n'alowooza mbu kati afuuse kabaka bw'ayambala ekijoowo n'alowooza nti afuuse bali bafalaawo abaawa n'alowooza asinga ne Katonda teweerimba muganda wange ne mwannyinaze olwo nno nga taddeko galubindi ziri olwo nno tujja kusobola okutegeera obulungi n'okwanukulira ebigezo n'amagezi ng'otuuse mu kusoomozebwa sooka weebuuze lwaki embeera eneze eyinza okuba ng'ezze kukugolola ttumba muganda wange awuliriza era alaba kati leka tayinza gikkiriza ebeewo ng'ettumba lyo terigoloddwa agenda gireka ekugoye mpaka ettumba nga ligoloddwa bwe linaagololwa agenda kugijjawo otambule emirembe. Tuyanza nnyo sawa tuyanza kwegala ebizibu mukisa mu ngeri emu tubitwale ng'omukisa tuvola abatuuze tusoma olunye olugamba nti bwe mutwanga ebigezebwa musanyuke kuba Mukama ye abaako ekirungi kyayagala obbatuusaako naye ng'ekkubo lyakuyita mu kugezebwa. Mukadde waffe tusaba gwe oba otuweerayo essaala eggalawo essebo katwebaze tukweyanza nnyo taata kubanga watulonda tubeere bantu bo weebale nnyo Mukama kubanga tonnatuleka emigaso gy'olina gye tuli mulimu okusabirwa mulimu okuwolerezebwa mulimu okugabirirwa eby'omwoyo n'eby'omubiri tweyanza nnyo Mukama olwa TV yaffe eyokwetola ensi yonna eya 3ABN omukisa gwa kitaffe n'omwana gubunduggulwe mu studio eno omukisa gwa kitaffe n'omwana gubunduggulwe mu bakristaayo ffenna okutwaliramu tutambule olugendo luno nga tubuulirirwa ate nga tugumizibwa nga tuguma kubanga ebisoomozo byo biba bizze kutujjawo otubeere mu lugendo luno Mukama nga tuli basomi babyawandiikibwa bwe tunaalyanga ku kigambo kino ekitukuvu tujja kukuzibwa mu by'omwoyo tujja geziwazibwa tujja kuba bagagga ab'ebyomwoyo nga batukulindirira okuddako omulundi ogwokubiri essuubi eritabuusibwabuusibwa lyongere okukkaatizibwa mu booluganda okwetola ensi yonna bannaffe gye bali okumpi n'ewala essuubi lyerimu eryo lye twagala okufuna ffe n'okutwaliramu oba tetulina ssente oba tuzirina naye ekisinga obukulu otuwe omwoyo mutukuvu okutubugiriza n'okutujjukizanga tufune ebyokukola ebituufu twogerenga ebyokwogera ebituufu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bensabye. Amina. Weewaawo amina. Tukwebaza mukwana badde atambula naffe okuva gye twatandikidde tuwunzikidde awo mbadde ne bakadde bange mukadde Kiyaga kuva eri ku Buganda Land Board ate n'omusasi waffe ow'amawulire Masaka muganda waffe Yusuf Mwesigwa. Mwebale nnyo okubanga mutambudde naffe tusaba sabbiiti ebabeere ya mukisa era ekisa kya Yesu kyeyongere gye muli. Amina.